Yes, shout outs to you, yonajo sinzira okubanga ochekumide ku mukutu gwa Projan Media TV. Tukwebaza bwebaza era ekyo kyokola kyansuso. Eddie Kenzo nga sinzira wali mu Abidjan ekibuga mu Ivory Coast avuddeyo n'awandiika n'agamba nti life wekuwa lemon okola lemonade nasalawo okwerabira nti siri waka ekyo nakivaako era kati Abidjan ge maka gange amapya oba lockdown erikoma oba nedda I don't mind. Nze kati ndi weno mu Ivory Coast is my new home. Nagamba I got used and I think you can see my pictures. I look more relaxed. Tindimo kaka munyo era nakimanyira okubera mu Ivory Coast. Nagamba I love the people of Ivory Coast. Tera yagala nnyo abantu abali mu Ivory Coast era nti bamufudde okubanga awulira nga ali ewaka era mukama abawa omukisa. Yes, yoyo Eddie Kenzo wali mu Ivory Coast. Ndowooza Eddie Kenzo asetolinze akakkanye olw'okuba nti abadde ne pressure y'okudda ewaka bambi naye kati embeera lockdown wegenze mu maaso okuba nti bajongeramu ebirungo. Nasalawo agume bugumi agambe nti nedda nze kansetolinge ngume ntegeere nti ndi waka kubanga n'omukwana abantu beno gwe bandaga gwa nsusso.